yesoke ne kano katukalabe. Jesus is coming back. Tugenda kulaba ebyawandiikibwa mu kitabo ky'okubikkulirwa. Firimu zino tuziraba kibeere kyakuyiga gye tuli. Firimu zino tuleme kuziraba kunyumirwa bunyumizi, wabula kibeere ekyokuyiga gye tuli. Naddala nga ffe abaana ba Katonda abaalokoka okugenda mu ggulu. Bayibuli egamba nti nga bwe yagenda bw'atyo bw'agenda okudda. Nga bwe yayambuka waggulu ensi yonna ng'eraba bw'atyo bw'agenda okudda. Bye tugezaako okwetegereza wano, bangi bali babawasa, bangi bali babazanya, bangi balibeera ku musiki bali mulaba mu bwengula. Yagamba nti agenda kudda ng'omubbi. Teri amanyi lunaku wakomerawo era teri amanyi kaseera. Njagala wekkaanye. N'abaali basamba omupiira bamwetegereza mu bwengula, wabula ng'alina ejje eddene erimuwerekedde. Ejje lyali ku mbalaasi, wabula ng'alikulembedde yenna amyansamyansa ng'alinga ekitangaala. Oyo ye Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba n'abaali mu ntaana bagenda kudda. Tugenda kubalaba. Entaana zonna zigenda kuleeta abaazo. N'abaaziikibwa emyaka 1000 tugenda kubalaba nga bakomawo. Ekyebuuzibwa weeteeseteese. Obwali obuwanga bakulaga bugenda kwegatta. Agabadde amagumba gagenda kwegatta. Ekyo twakiraba mu kitabo ky'Ezeekeri. Omusajja wa Katonda yalagula eri amagumba ne gafuuka omubiri. Ne bafuuka abantu era ne muvaamu ejje ery'amaanyi. Ne ku mulundi guno bwe kigenda okubeera. Njagala weetegereze. Bayibuli egamba nti balidduka mu maaso ge. Eyo y'entebe ye ey'ekitiibwa. Omugenda okutuulwamu agenda okusala emisi.